Yakola P7. In fact, yali P6 nemusabire nibam registering na akola P7 najita yitwate device choice yatuwa nemutwalayo gwadamu eri banka byonna ne mama wange ne baganda bange bankwasizaako naye olw'ensonga nti mami kati mugonvu takyasobola yali akola ku kisaawe yes nga she's a clearing agent naye olw'obunafu lw'omugongo kati yawumula ndoza tuli myaka 5 n'ekirala ekyamuteeka awumule bamutemula bajje waka ne bamutema ne bamutemula awo ne bamugamba kati bikola bireke yes gwali okola mulimu ki nze nsiba nviiri wasoma kyenkana nze nakoma senior 3 nengendera ddala mu kati mu byenviiri wasoma byenviiri ozisibirawa waka waffe ze n'omuntu waba agambye mbuba ogenda omusibire wakaawo Sophie, kyekya kujjeeyo okutanuula ngo mbonye saagala kyempitamu mwana wange kukiisaamu wadde n'akatono obwana omwana ow'omulala banange kiruma nnyo it hurts nga tokuzeeko newoba taatawo talina kintu oba maamawo talina kyakuwa naye ng'olaba yes obeerawo n'omulaba kwegamba gwe kyowulira weetaaga tiso omwana amanye ku mukwano gwa taata njagala omwana alabe taata we kubanga n'ekyasinga okumpaliriza ennyo nali mutute ku ssomero kati ebintu bye nali nkeberamu nga ye kennyini omwana wange yawandiika story nengisoma nga tagindagangako naye okubeera nti yagiwandika okuva ku ntobo y'omutima gwe agamba nyambibwa ntya abantu ab'ebbali abaaki nga tata wange alina ssente kati naye yali tamumanyi kwe kumulaba ku ssimu ate nga ssente aziraba weeziri nagamba lwaki ntuuka ku kino ekintu n'akikomekereza bw'atyo omwana yatuula P7 n'akomayo waka kati results zikomawo sirina ssente wadde n'ekikumi ndi mulwadde nina pressure buli lunaku nina okumira eddagala lya nusu kakaaga mu 3 oliwa pressure yes nina okumira eddagala nembuuza mami mu lockdown abantu tebakyasiba nviri tebakyakola ki nga nsigadde ku lwa Katonda ne mugamba ono omwana bamwana egombe ngenda kola ntya kuliko baganda bange mikwano gyange nembakubira omulanga nti bannange omwana agenda kuyingira essomero naye njagala munsaba busabi mumpole ssente asobole okugenda kasa tufuna ekifo ekyo kubanga ebifo ebyo tebagenda kola ki babitunda babigaba naye mbeegayiridde omwana wange ayingire njagala gombe esseesi nga naye gyawuliye gyayagala nengamba kale ne bampa ssente nengenda nekisalinga bulungi omwana netukola buli kimu y'omwana nenkola ki nemulekayo luvannyuma nnyo nga tetunagenda mwana nga tanaba kuddayo nangamba naye mami oba tugendeko ku wa Farida mama Fiina ne bagaana okulabira mama Fiina omwana mama Fiina ne olunaku ndowooza wayisewo ennaku ziringa 3 nalaba akantu ka TikTok luzeti n'akandaga
nakalaba nempira nga kinkutteko nnyo ngera bwe nkwatibwako ebintu ebirala byonna si kino kyokka kino ekyasofi kyakuzanya buzanyi naye bwe nakalaba nenga ne kankuba ntikwe nentunulira muwala wange Remi kubanga oyo mwana wange nzaala muzaali in fact yava mu kuzaala naye n'afuuka mukwano gwange nti nawaba ayina ekimukosezza aŋŋambako nawaba ayina bino byekyayite byalimu aŋŋambako naye natwala obuvunaanyizibwa nenganja kunoonyeza akantu kano kavudde ono omukyala agamba nti ate Remi nyamba nti ate omwana bamuweerere ng'omuzadde basaba ne bannyabo ekintu ekiyitibwa omukyala nga yeetisse omwana ng'azaala olina okukwatibwako kujjako Katonda bwe yatonda nga oba emitwe gyabwe migujja ddala oba baayonooneka oba baafa essimu zino kati Katonda ze yatuwa ennaku zino eziri ku internet ziri kodinga amalowoozi okuva ku kyemwatandise okwogera mpaka naye ekigambo kyenzukira bwe twogera ne Remi before nga sinayogera ne Remi nakubira ono naddamu nenkula nga maze okugana effe ne mbagamba enkya mukeere ne waso nga sinayogera na Remi kati after nenzukira nti nogenda kufaamu nezamu neŋŋamba waso nedda mu 9 nefifi ne mugamba mu 9 tuyambe omwana oyo kati bwe Remi awo yayingirawo nankubira essimu amangu ago kati ekigambo kyeyasinga okukozesa ekyasinga okunyiiza kwe kumbuuza nti mami oli minisita w'abaana gwakola ku nsonga z'abaana bane mukirekeraawo banange mukirekeraawo fe abaafuna omukisa ne tuzaalibwa mu famire ennaku ezibonaabona ne tubeera ne bakisaffe ne batasobola tuweerera fe abamanyi payini mama Fina nandisomye naye okubuuza omuntu nti oli minisita w'abaana why lwaki okibuuza ekyo agale mubiyite mulage buli kimu n'ebyabaana be toyingirira ebikwatagana n'abaana be oba baba musibye oba si babe oba babe muge mwami mala olulimbi olwo n'abantu abo kubanga bwe yali akiyingiramu yali mu ssanyu omunyivu tayingira mu kintu ekyo kati mu busungu obungi Remi teyaŋŋaanako naye gwe senga bakikugambe gwandaba olina aga nti oli minisita w'abaana naye ng'ate gwakwogererako nti ate yebbaawe gwayina gwasobola okugamba essaawa zino nti weereza omwana oyo emitwalo ago gyesi 5 kwekubira ono ne mugamba nti wasi omukyala muleke bwe namukula nangamba soba mugamba kubanga atuuse yono Sofi naye mu byonna kyekinti abakyala ffena twagala ffena tulina okwagala okwenkizo naye Katonda mujjukire nti ffenna yatukweka ekintu ekyo mutima ate akwagale anaakwagala akugamba ekigambo kimu I love you so kati muwe chance abantu be bakyala be famire ye esigale nga ekyamwina access pakasa ku byalo lw'abaana babeero basanga bayitise emiyembe mu kibuga bano gavumenti beegoba ku street ne baana era basebo ne banyabo naddala abakyala makubiriza nti omusajja avaayo ne waba kuwa 10 ezo ne waba kuwa omutwalo fukamira webazo abataata omuzira ne bataata ebiwenneku bikyali bingi mu dunia so nze nja kwebaza ababadde ku lw'omukyalo ono nja kwebaza abayambi omukyalo ono nja kwebaza abamubeereddewo atira nebaze n'abawolereza Remi mwana muto akyali mulaavu laavu ye nyingi Remi tatuuka myaka gikaaba
bwaba afunye amwagala ng'oyo aba amwagala so talina musango kiri kyajjabuzi nekyeggundawo ate ebiseera ebisinga ffe abakyala omwami asobola okugamba byonna byabayagadde okugamba tera nobitwala nga bituufu okujja kati nga ffe abakuzeeko nti oŋŋamba ntemya ntegeera nti kyaŋŋambe kino ate negundi yakiŋŋamba negundi n'akiŋŋamba so n'olwekyo nze nkwise nkulabeko nkugumye kugambe nti woli nnyo naddala abakyala bakwagala aba tiktok aba facebook bakwagala era olina okubebaza kuba bakwagadde bakuwolereza nnyo